ati waliwo abantu nze beesaagala vuma kubanga buli lw'omuvuma amazima ng'anyiiga sirina Safina gaaloga olaba badde ampalanira ku kyeya watali ssabu olwo Uganda tangendere mu ddungu mu ssabo ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama naye nga mu bitiibwa ebingi Safina, you should stop attacking people kubanga oli bubi gwomanyi Safina oyagala weetaaga obuyambi weetaaga okukuddukirira kubanga bw'obanga bavudde ku kyeyo bati here is where you stay oyagala organizations okukuddukirira era ffe tunoonyeeko we are already nga team Fatia Bint Isa Charity Foundation or organization. I'm going to arrange with my secretary and assistant secretary. My secretary is Mr. Sempala Ediga and assistant secretary is Fatima Namulindwa. Wetaaga okukuddukirira n'ebintu ng'engoye ebintu ng'okulya kubanga kati Uganda emmere yalinnye omukyala guli ku 4,500 akawunga kali ku 3,360 so ebintu kati biri expensive Safina va mu malala wetaaga obuyambi tusobole okukuddukirira wadde wali onjagala nze okudda Uganda nsiraane naye gwe yansoseye Uganda era ogenda kusiraano siikine otuuke n'okulya obuyuni obukapa oli obuyuni obukopa Safina nze nkubuulidde okulimba n'ebuuka obuyuni obukopa Safina ogenda bulya nze nkubuulidde wanjagazanga okudde Uganda naye kasito nsooseeyo nze nabagamba buli ampalana alina kubeera migagina batya misiŋŋoonyi how do you pronounce this in Uganda mulugiso naalongo ebintu ebasooka wansi mu sefuliya me baatakwemera babyeta batya mu Musoga ebintu bino byatola ku ndagala babita wansi mu sefuliya emizingoonyo nabakuba mujja kuba mizingoonyo nze nja kuba ndagala igala abezi emigongo igalawo olujo abamanyi otaginga mutagingireko Safina waayisa Safina wali ogambye nti ogenda labirira abaana baffe ab'okukyeyo fe abaagala olabirira abaana baffe mumutaginge naye maama akyaliyo kirabika kaddata katandise dde omuvuga speed si yali apostinga video 10 video 8 olunaku naye katandise omutuulamu naye maama Safina yali agambye wano oba mujjukira akantu ako era video eyo ogenda ku account ya jipininga kweri account endala mbwa agenda labirira abaana ab'okukyeyo naye maama abaana baffe banaabeera wa eyo embeera gye bagenda obeeramu eyo ebidomolo bifaanana nga ebyenda ebbaafu singa wabadde otegeera nti oddayo wandigambye mwamiyisa n'afunayo omukozi n'omuwa akasente obadde okola n'ofuna omukozi n'akuuta ebidomolo ebyo engoye n'osiba waayo abantu ne babeeranga engoye nze nno mbadde ndowooza obwana magwatala bukoma ku kyeyo kyova olaba nze ebiseera ebisinga nefiira ku binkwatako wano Safina ng'ovumye bano bantu Safina ng'opoloosa ekigambo Safina ng'okalakasa bantu wallahi ku bantu ba wano omuntu gwe mbadde neesunga okulabako ngaddayo ye Safina banne Safina kiki kyataavuma muva ku bino byabadde atandise okwewoomereza ng'ebulayo emyezi 2 n'atandika okwewoomereza ng'akola video bwewemereza Safina ataakulaba yakugaya ng'avuma Brescia wano nze kyenzijukira kyekya Brescia nani omulala ni Ashakama nani omulala gwe yavuma Safina wavuma abantu bano naye by then nali mupya nga sisobola naye maama kati no mutegere TikTok ne tetwemazaayo TikTok tetwemazaayo nze era kyova olaba ebiseera ebisinga nebeera ku Baabakadaama bange ate nze nkimanyi ndi mukazi munaku siddanga kwayo nentandika vuma abantu nga nebanga mbwera ndi bulungi era
naye gwe buli adde Uganda n'ovuma tulinze omuntu ogu gweninze wano okulabako gy'aviira oba mwogere oba simwogera erinnya lye lisookako sijja taanuula ntalo mukazi wattu kunvumira bwereere kanfe kubinkwatako naye maama Safina simanyi wano Tifa yali addayo n'agamba simanyi Tifa tamanyiko maama ndikulinda Safina okumubona ku YouTube ni ku TV de Uganda nkaali mubona banaye wenzijukira n'ebya Fwibi at least Fwibi naye maama Safina Katonda kangu